Okay. All right, kusedda chikeno nyinyi twaga okulabika nga tugenda mu mutabbizi wa folnako lwalero. Twagala tulabe embeere egenda kubeera etya. Katugereko n'omukyalo no tulabe yayagala tumuyambe tutya. Tekemu essimu. Wanji? Hello? Hello? Hello, Nalungu. Wanji sebo. Olio tyono katongolo omutongole namayanja Priscilla ne kaboggoza no mutabbizi wajigenze gitya. Sebo. Kakati woeleza message yagala kutabbira kiki? Bali katongole naweereza message mu program gigenze gitya. Ngambadde nsaba bannaye nina abaana bange abalongo. Nalina omukozi nga bamuyita Hamida. Bannaye katongole omukozi oli yalabirira bulungi abaana bange. Naye simanyi kiki ekyamutwala ate abaana ngezezaako leeta abakozi abalala bonna naye abaana bangamba baagala oli omukozi. Bannange. Kati mbadde nsaba omunkubirireko omanyi ki ekyamutwala omuneegayirire akomewo. Bannange kyogamba abaana tebateredde babeera bakaaba bukaabi linnya lya mukozi mbakaaba mukozi gwe baagala. Essebo. Kati mbadde njagala enamba gye nasindisaawo mu message yeeyo omukozi. Mbadde nsaba mumunkubirireko manye ki ekyamutwala muneegayirireko akomewo wali abaana. Bw'oyabusanga butonyo nga buli myezi ng'ebiri. Zono ayinza okuba ng'oba alina oba muyina mwatabuka muba mwayomba oba muyina kiki wateeka okuba waliwo ensonga kubanga omukozi tayinza kuva n'atambula butambuzi bw'atyo. Bana nkubuulire katongole tetwatabuka tetwayomba bwakya kumakya nangamba nze mami ngenda. Nga sina nsonga yonna mbu oba twayombye oba tukoze kinemwegayirira asigale mu baana n'agaana kati mbadde njagala mmanye ki ekyamutwala mumunegayirira akomewo mu baana. Amaze ebbanga ki ng'avudde awaka? Kitutte myezi ng'esatu. Baneerya ebbanga ddene so abaana bakubonyaabonya. Abaana bambonyaabonya ntuuka leeti ku mirimu. Banaye nange simanyi nakyakola tewengezaako okuleeta omukozi omulala bagamba twagala oli anti. Bw'oba abaana baagala oyo omukozi. Baagala oli Hamida. Bannaye Hamida. Okay. Kale tugenda mukubirako. Tumukwegayirireko tulabe nti oba asobola okudda. Kale sebo neyanziza nyine yanzige mikwano okunkubirako wabula nsanyusa. Okay, kale tujja kuddira katubugezeeko tulabe. Kale nange kwendi mpuliriza. Okay, kale. Bannange omukyala naye oba abakozi baabaki kubanga ndaba nga omukyala alabika yamwegayirira n'omwegayirira nti kankwongezeemu kasente naye Hamida n'agenda. Waliwo ensonga. Funa Hamida tulabe. Tomanya. Tekemu essimu. Ebeerako Mukama y'amanyi. Kweri. Hamida. Hello. Hamida nyabo. Wanji sebo. Gyebaleko nyabo. Kale sebo ne gyebale sebo. Bampita katongole omutongole namayanja Priscilla ne Anko Kaboggoza wano mukigenze ekya mu program mutabbizi. Yes sebo. Mutabbizi wa BTFM. Wanje? Kakati mukamange mbadde osaba nkuyambe ntya. Kakati waliwo omukyala gwe twayogeddeko ko naye eyali mukamaawo. Awaka gwali okolera mu maka Nalongo. Mumanyi Nalongo? Mumanyi. Omukyalo ono yatunnyonnyoddemu ensonga ze n'atulaga nga abadde asaba omuyambe bw'aba alina kye yakola kyonna odde awaka okomewo. Omuyambe okomewo awaka omuyambe oddemu omukolere. Mukulu katongole ndi muntu mukulu nkuwa ekitiibwa. Naye ekituufu kiri nti sikyasobola kudda mu maka olw'ensonga ezitali zimu zetusobola kwogera oba kugamba. Ate kakati nsonga kyezo naawe? Nedda. Anti kati olaba omukyalo oyo manyi kyayogera kiri kimu. Alina abaana babiri akola okitegeera. So
kyona kiri nti no gwe abaddewo ku baana abo abaana wabaagala abaana baakwagala essaawa eno gwe tomanyi mbeera eri mmakaago bw'aba alina kye yakola kyonna abadde asaba omusonyiwe odde obeere mu baana be oba kyetaaga ssente asoozi kubyamu emirundi ena naye odde obeere mu baana be tekiri ku ssente tekiri ku kituufu abaana nali mbagala tewali abaana ekituufu kiri nalina okubayisa nga mbayisanga abaana bange mutima gwange nga sirina kabi ke mbakola nga abaana simanyi nakumanya bwe nyinza okunyonyola naye ekyokuddawo akane bw'abaazi kubisaamu emirundi emeka sikyasobola kuddawo kati kiki ekyo kikiddala kiki tubuulire kiki ekyo ekikulemesa okudda awaka talina kyeyakola tewali kiki tubuulire kankubulire mukulu Katongole ensonga zino mpanvu nnyo kuba n'okubirowooza obulowooza binkwasa amazigo lw'ensonga ekituufu kiri nti nkyali mwana muto kyekisooka nina ennaku yange ku mutima ng'omuntu okiwulira ate engeri gye nayagala abo abaana bankwasa ennaku okiwulira kati mbalamu embonaabona gye nabonaabona nga nkula mu bulamu bw'ensi eno saagala abaana abo bagiyitemu kuba sibalinaako buzibu baana bali innocent balina kye bamanyi kakati abaana bagenda kubonaabona batya ng'ate oba okomye wali tobabonyaawe mukulu Katongole biwanvu ati mbuulira akonze munno nze kubidde nga nange nnumwa olwa famire eyo mukulu Katongole bosi wange ali ku ssimu tewali aliko nze kubidde nga nze nkunjogereko naawe nanti kati saagala omugambe kuba saagala nyiigire tewali buzibu kiki saagala omugambe sisobola nze njagala gwe obuulira ekituufu olaba nali ng'ewakaawe nga bosi wange omusajja ayina embeera gyampisaamu naye nga lwakuba madamu saagala bimugamba Saalongo yennyini ye naye nga olaba kati nga ampa obulabo ampaayo sente zitali kuza musala gwange nga angulira engoye olwasooka n'endowooza nti nno aziima busiiki kulabirira ki baana naye twagenda mu maaso olunaku lwe munanjatulira madamu yali taliiwo ye n'akomawo ewaka nga mulimu nga madamu tanaba kudda n'aŋŋamba mbunze tubeeko tetukola kale mutima ekituufu kiri nange nali mwagala okiwulira kubanga alabika bulungi nga obimanyi nga mwakabi bulungi nenkola ki nemwagala ku mutima kyokka ogwasooka nemugamba tukozese ki akapiira n'akkiriza naye teyakitwala nga bbanga ddene okiwulira era byali birungi Katongole toddamu ebyo oŋŋambye mbuno nkunyonyoleko nno olwasooka n'akambala kakati olwaddako n'ayagala okukola ki nga tayagala kwambala kapiira nze nenkola ki mutima gwange nkuba already nali nkimanyi nti ndi mulwadde naye mukuba nti ndi mulwadde nga nze saagala kuleeta mutima mubi ku madamu lwansonga madamu yali tampisangako bubi ng'era njagala nnyo okiwulira mukuba nti anjagala nnyo nange nesaagala musasula ekibubi kubanga nakimanya omusajja waneebaka nange naafuna akawuka agenda kasiiga neki n'omukyala kankubulire mukulu Katongole nesaazi nakyampeereza ebirabo akunoonya zikira anoonya buli wamu esimu neweba evuddeko afuba okulaba nga nfuna kati saagala kutta famire yonna ana bajja sigala bamulekwa ate n'omukyala saamulinaako buzibu teyaninaako buzibu saagala abasabe bakyali bato babonebone kulanga amida kati y'omusajja akyakuweereza ssente yazindikira kati gw'omuweereza ssente ozimuddiza kati mukulu Katongole gw'oyinza ozizzayo waaba gwe ye nga lwaki nzimuddiza nzimujja mu nsawo oba nze mugamba azimpe nange mba ndyawo nga mobile money egamba kuliko emitwalo 10 mobile money egamba kuliko emitwalo 7 kati bw'oba gwe nga nzimuddiza mwana wa mmange